Akabenje kano kaguddewo ku saa 12:00 ku luguudo oludde Lubaga emmotoka ekika kya taxi namba UAU 194 weremeredde ddereeva neyingirira ekizimbe ky'amaduuka ng'abantu babiri kikakasiddwa nti bafiiriddewo ate abasoba 8 ne baddusa mu ddwaliro nga bataawa. Kitegerekese ng'emmotoka eno ebadde eva Busega ng'eyise ku luguudo lwa Butikira Emisinde nga wano weremeredde ddereeva nga mu kubeerabiddeko we bannyonnyola. Takisi evudde eri wevudao wanebuuse bubuusi wano oluguudo nebuuka paka ku mabaati okwo negwa nekirira mu basi nerumba. Abantu ababaddemu bonna babise emitwe abafudde ndabeeko 3 abafudde. Waliwo omusajja ategerekeseeko eryaluta ya Smart Sengo ono ekimutaasizza asobodde okuwamuka okuva mu mmotoka mwabadde yeebase. Negera nebuuka naye engeri gye mbadde kino bambadde obansumagidde oba kiki emikono gyange gibadde giri bwe giti ne pa ngenze okulaba nga gudde wansi. Mariam Nansamba kansala w'ekitundu kino abudde abayinula okuteeka obugulumu mu kifo kino okukendeeza ku bubenje. Kubo liriko akasozi akagulumivu, kubo liriko hamps eziweddeko, abantu bagenda sigala bafa. Michael Kanunula omwogezi wa poliisi y'ebidduka mu ggwanga ayogedde kabenje kano. Akabenje kano ne kafiiramu abantu ababiri, omwabadde omugoba weeyo emmotoka ate n'abalala 8 nga bona basaabaze emmotoka y'emu bo ne bakoseddwa. Lugendo Crispo yakusakidde Gwen ku Lwabukedde TV.